Muzungu. Yangu tutandike Muzungu. Kanjira mbuuza ku bantu nga Muzungu bwajja Maliki Kashi walumbuye hopu ndiwo ku lwangenze. Muzungu azze. Muzungu oyo ndi mumugattako naye nga tatuuka kiki? Ate biki byikoze? Please send another request. I've invited you, but you have refused to come on the live. You declined my invitation. Muzungu ndogedde bulungi. Please send another invitation. Comrade Tina, send another invitation, please. Comrade Tina, I'm waiting for you. I need to start the program, please. Send another invitation. Zungu. Comrade Tina, please send another invitation. What's going on? Comrade Tina, please send another invitation, please. Nervous. Anjogeza n'oluzungu lwange. Comrade Tina, I'm waiting for you. I need to start the program. Send another invitation because this one has been declined. First quit the live and come back again and send another invitation. Do like that. Just be like quitting the live. Press the back button and then you come back and send another invitation, please. Oluzungu nyuma ijja munnyumirwako oluzungu amulinga abatakimanyi nti ndi rope. I have accepted your invitation and it shows that you have declined it. Chikaliriro nno kitendiko ky'okwogera oluzungu ekiro kange erinnyo linnuma. Omanyi ekimenyanga oluzungu ng'erinnyo likuluma. Yino endala. Please accept it. I am adding you. Accept it. Please. Accept the invitation. Yeah. Nali simanyi nti taimu wirukamu Nenkulabira. Nga bw'olabise kati give me your address my ogi. Weero nsanyuse but weerabira nnyo banne ekyo kiri tuluse. I'm happy to see you here for the first time. Okay, kindly introduce yourself to the audience and go straight to the point. Within 5 minutes, I think it will be enough for you. Very clear. Got it. Greetings, brothers and sisters. This is Tina Morambi. As you know, I am the coordinator for the National Unity Platform, Pennsylvania, USA. I'm here to encourage each and every one of you on October 5th to come out to the Entebbe Airport in large numbers to welcome Bobi Wine back home, to welcome Mr. President back to Uganda. Brothers and sisters, we are no longer going to put up with being slaves in your own country. We need to say enough is enough, and we need to put our foot down and get out there. Bobi Wine was in the USA. I had multiple opportunities. I met with him. I talked to him. He loves the country. He's doing everything he can to help liberate the country. Now it's time for the Ugandans back home on the front line, on the soil, to get up, get out, and start telling people, start speaking about freedom. We want freedom. We want true democracy.
Enough's enough, brothers and sisters. I'm here in the U.S. I do my part. I go to Washington. I speak with the politicians in Washington, Committee of Foreign Affairs, rather. Sorry, I was interrupted. And we say enough is enough. You know, I'm here in the diaspora, on the front line in the diaspora. We're doing everything we can. We got the ICC's eyes are on Uganda now. We have over 215 people who came forward who had cases of abuse, and they're sitting in the ICC. They're going through the court system. And let me tell you what, brothers and sisters, right now, Move 70 and his thugs do not want to pull any punches. If they're abusing people, if they're tear gassing people, if they're abducting people, keep your cameras on. Keep them on them, because everything gets sent to the ICC, and we here in the diaspora are watching. And we got our eyes on you. Now, Uganda, it's time to raise up, get out there on those streets, peacefully demonstrate, meet our president, our man of the soil, who literally puts his life on the line for each and every one of you as well. One thing I will say in closing about Chagani, he really, truly loves Uganda. He could live outside of Uganda and be rich. He could come to this country. We welcome him very much. We love Bobby Wine in this country, by the way. We welcome him here. He could live here and live a happy life. But no, we don't want to live a happy life because our brothers and sisters in Uganda are not free. We are not free until we are all free. Brothers and sisters, get out for the 1 million march. Tell a friend to get out there on the streets of at the Entebbe airport. I want to see red all the way to the Entebbe airport. This is your girl, Tina Murambi, checking out. USA, people power! Our power. It's all up to you. Thank you so much. Brothers and sisters. Your last word to Ugandans, please. Your last word to Ugandans. My last word to my Ugandan brothers and sisters is to be there, be staunch, peacefully, I repeat, get out on those streets and protest. Get out on those streets. Welcome Mr. President home. You guys, he went through so much here in America, opening the American eyes. He was in New York, where many famous people go out on the lawn and they do concerts. And he's telling his political songs, and he's telling the Americans, you know, what's truly going on in Uganda. Because in all fairness, the average people in America, they have no idea what was going on in Uganda, because when we're born, we're taught a certain way, and we're taught, oh, these countries are being taken care of. We have a bunch of missionary people doing work in there. It's all good. No, I'm one of the ones that go out and tell them it's not all good. And same thing as Bobby Wine did when he was here in the USA. He told many. And now the Americans are all awake, just like the Ugandans in Uganda back home. You're all awake. The Americans here are awake. We say we don't want our tax dollars going over there to kill God's children, to kill our brothers and sisters. So we want it all stopped. Sorry, somehow the camera got turned. So we want, sorry guys, somebody's knocking. We want it all stopped. And in closing, I want to say, brothers and sisters, get out on the streets on October 5th and do the march for the 1 million. I want more than 1 million at airport. I want to see very many. I don't know how this turned, but anyhow, I want to see very many people out there on the streets, marching as Bobby Wine comes back. Omuzungu agenze era Yekolera bamulonda ku bwaloopu nga tamanyi Luzungu. Nabagamba Trump live nabagamba nti mungendeko mpola nze nali natereka Oluzungu lwange nga nnindirira kaseera nga kano. Mwera Bobi Wine bwatuuka mu buyinza agenda n'emyayo egitaasoma Oluzungu lwenjogedde lulwo olowooza naluyigira mu ssabo. Nga sinagenda ku mulamu ogwange ogwandeese olowooza Oluzungu naluyigira mu ssabo.
nasomera konze ku sukulu Jinja mungende ko mpola kati omuzungu simulese waliwo yali aleseko ku muzungu ku live ye mu channel jako mungende ko mpola kati mbabulidde kubanga obwongo ndeka mbutangudde ndiwunzika mbasuddemu akatwewungu wadde sikanga mu ndabika ey'obuntu agambye atya mukowa chimpeni gesimi nyamulipe yege pepido kakati waliwo wana abagamba yekolera byabadde boogera tabitegedde kati nyambe ndibamuvuunulire nze ntegedde ekintu kimu nti abagambye mwenna mweyiwe entebe pulezidenti akomawo mwenna mweyiwe entebe pulezidenti agenda kukomawo okitegedde baganda bange mwenna muzungu wange Tina abakuutidde nti mweyiwe entebe pulezidenti agenda kukomawo kakati laba beerinnye waliwo anagambye yekolera olimba olese muzungu wa kafeero senga ogambye nti olese muddugavu wa kafeero omuzungu wa kafeero ye tabeera muzungu muzungu wa kafeero ye tabeera muzungu sibaleetedde omuzungu ku live mukyalina kyemumanja mukyalina kyemuŋŋamba bannange olagamba naye mwajjula emyoyo gy'effubitizi oli abadde tafaana kuono byayogera afa ku kimu tyekolera aleese omuzungu wa kafeero mukwano naawe noonya wa Shamsi bibidi kaligwe nawe funa namagoya oleete oba funa omukyotala mukazi wa Kamiri oleete naye ku live yo gwe era kakati Museveni nange njagala okukutegeezaako kyonna kyonkolako ensi ekulaba ndi international najulikana Afrika na Ulaya Yoweri Kaguta Museveni mmanyi kwe muli ku live ena aba Museveni sina chini nga Museveni kuuli Museveni yekolera itongwa najulikana Afrika na Ulaya ndi international togezanga nonteekako amagalogo togezanga nontoga togezanga nonyanjalizaako amagalogo kati wuyo mukyala looya mulamba ali mu America California ali mu America naye mmanyi nabasaŋŋambye kati ndi mangere nkyala wuyo kumbe mwana wa balodi yakoma bukuumwani mu bitiivu kusoma nyina ebitama bya ddaala nayitidde namu first grade ku live ndeeseeko omwana w'omuzungu omulungi nga langi y'eggiraasa oyo wange tanyiige oyo wange tankyawe tajja kunkyawa naye asobola okitegeera nti bannange eyo langi temanyiirwa wekukubirira akasimu ukanzaani abadde tegeeza okuba international ng'ate mwogera ku nsonga za ggwanga si bino ebyokwekwana simanya muleete ku live bino ebyabakapale kapale nagera naleeta omukazi ku live nagirade bino si byakwekwana zino nsonga za ggwanga ate njagala okubategeezaako kino ŋŋenda kiyimbira omwaka mulamba nti nze nasooka okuleeta omuzungu ku live nga muleese lwa nsonga za ggwanga era ndi international abazungu bammanyi mu America bammanyi ebungereza bammanyi Scandinavia bammanyi Yugoslavia bammanyi wa bammanyi kakati Museveni ogenda kunkwatako kudiru ki nzaleeta abazungu kudiru ki nze international freedom fighter bulijjo yekolera tamanyi luzungu takola kiraa olwo lwenjogedde lubadde lutya ndogedde mu Luganda oba ndogedde mu Luzungu nekenzu yennyini yanneewunyiza n'agaye kana akasajja twabeeranga ku street nga tukuba bikomando nga tulonda sikulapu wa babi naye nze ebbanga lyentambulidde oluzungu lunnemye okuyiga naye ko kalumanyi muganda nge byebyo edikenzo byebyo naye ng'omuzungu abagambye bannayuganda mwenna kati nga tuseeyo ku nsonga naye lunaggwa ekintu ekijja ndekyebereka noluyinza obutaggwa omuzungu abagambye omwana w'omuzungu langi etamanyiirwa kabiri nage amata obuto omutali yadde n'otuzi amata g'e Kenya abagambye mwenna olunaku olw'okunanga ennaku z'omwezi 5
mweyiwe mu bungi ennyentebe ku airport mwaniriza omukulembeze wammwe waliwo ŋŋambye nti mbyogere mu luzungu balujaajamya oluzungu lujaajamizika olowooza lwentoddewo lwerudda oluzungu lujaajamizika olowooza lwentoddewo lwerudda ebyo byenjogedde bigenzewe swi tebikyadda nate paka ate bwenawuna ebigambo ebipya era nkomyewo omuzungu naye gwe owulidde accent mugambye hello welcome comrade Tina please introduce yourself to the Ugandan and then we continue with your issue mama natandika international neya international muligatteko njiddamu ami international neya international muligatteko naye ng'ennaku z'omwezi 5 olunaku lugenda kuba lwakuna muzungu abagambye mwenna mweyiwe bulungi ku kisaawe Entebbe airport twanirize pulezidenti wammwe n'abagamba nti ddembe lyammwe okwaniriza omwagalwa wammwe era n'abagamba temutiisibwatiisibwa era n'abagamba tulina okukomya regimu ya Museveni erimu okutigumbula erimu okutta erimu okukola ki ku mulundi guno tufunye omukisa tugukozese bagenda kugamba nimbi omanyi beefuula abasoma bagenda sibya ayogedde biriwa ayogedde biriwa kimwajjula emyoyo gy'effubitisi kati owakanamu kyo ankubuuza gwe ali ku live ena wakana owakanamu kyo naawe gende South Sudan naawe oleta omu South Sudan ojja kuba naawe ofuuse international genda oleta ow'ejjuba by the way kano kankayiseewo mumanyi nnyo sikigaana naye mumanyi kungulungulu nkyabalemi nkulagako ekyo kyokka nze kyenjagala ommanyiiko tolimanya kummalayo tolimanya kummalayo gojja kuddeeyo naye wetwasomeranga Yekolera yabanga akuba buloka butambala wetwasomeranga yabanga ne bakkenzo nga balonda sikulapu byakyukamu yesinga mbadde mmanyi okuziimuula nenziimuulamukko kale nno baganda bange ne bannyinaze nga tuvudde mu byolwali ensonga eno eri serious nnyo badde mbasabanga ennaku z'omwezi 5 nfunira ku peni awo badde mbasabanga ennaku z'omwezi ng'ennaku z'omwezi 5 olunaku lugenda kubeera lwakuna tunone omukulembeze waffe ng'era n'ensonga esinga okubeera enkulu bannange ya ssente za bukoofiira twagala abantu bonna abagenda okwaniriza omukulembeze nga bayambadde reedi obudde bumpeddeko akadde empiiga yeerabika ekandiiridde baganda bange ne bannyinaze obudde bwo bulabika buntimaye naye wakati mu budde okuntimawa mbadde mbasaba tubukozesa obudde obutono buno bwe tusigazza tugule obukoofiira mbadde mbasaba obudde buno obutono bwensigazza tugule obukoofiira ennamba kanjipiiningewo wano omuzungu binagga bannange sabone bunvuma nti ndya neffene inze wenzindulira omwana w'omuzungu asigenda kudda mwali mwanyiwadda butababuulira nali ntegeeka byange nkakati nafuuse international muzungu wantaddeko amaaso agambye nti Yekolera itongwa Museveni ageza kukwateko anakajjutuka agambye ampoza alina kayogedde ke mutawulidde awo alina akagambo kayogedde alina akagambo kayogedde nti ensonga zange oba mukawulidde ne Biden azimanyiko ekyo mukiwulidde bulungi wagambidde ti ensonga zange ne Biden azimanyiko ndi freedom fighter nagobwa mu Uganda njigganyizibwa ne wendi ntudde ku ccupa ntemeko lwamumpembe Yoweri Kaguta Museveni ntudde ku ccupa ntemeko byonna kyogedde awo agamba ne Biden akumanyi ensonga zonna azimanyi egundiyo ebifaananyi byo biri mu White House era kyonna ne bwakusongamu busozi bulugalo bwati siita ebigero benga omwana ow'ekyejo Biden you know Biden you know mungedeko
mpola akatimba buulidde kubanga obwongo ndeka mbutankutte ndiwunzika mbasuddemu akatwewungu wadde sikanga mu ndabika ey'obuntu omuzungu akyazika ng'ate yakwesabidde nga sigwamusabye nenakunoonya naga yekolera mbadde nsaba obubaka bwange buyitirewo nemugamba wo baaba nzaani agaana owerye butambala ku nkuzi nzaani gwe bagamba nti nja kuba mutemi wa mbizzi nakati abazungu bannoonya ŋŋaane bannange sigenda kugaana muweereze sente ez'obukofiira mmwe enamba yiyo ngipiininzeewo muweereze sente ez'obukofiira baganda bange ne bannyinaze enamba eri 0777 sofa bannange olugendo tunaatera oddukuba oluku mu mutwe olunaku olw'enkya nja kuba mbabuulira obukofiira bwe tufunyeewo era bugenda kutuuka ambagirawo kati engeri obudde gye buntimaye baganda bange ne bannyinaze mbadde mbasaba muweereze sente ku nnamba eyo yennyini 0777 masaba ngambye leero mbasse sisobola butabatta eyo langi okuyimirira mu ssimu yo nga yekwesabidde eyimirire mu ssimu eyo langi temanyiirwa nende Isaac I salute eyo langi temanyiira so baganda bange bambi mbadde mbasaba nve wano nga nina kyenfunyeewo temuntima watutandika okusindika enamba eri 0777 muzungu wuuyo abagambye mukole ekisoboka kyonna mu busobozi bwammwe mwanirize Mr. President mu bitiibwa ebingi ng'ava ku mirimu emitongole gy'abaddeko olaba Museveni ono omwenjeezi naye alina abamwaniriza ate ono omuweerezera omukulembeze kati labanga ova mu bebekulu kayekolera nkataddeko obukadde 10 akandeetera obanga kalamu obanga kafu gwatasoma weeridde kunze gwe misomo gyalema sister wanagadya misomo gyalema big size baby cool gwatasoma weeridde kunze international Ramadan kingi mukwano abuuza nti sente mmeka buli kakofiira tukagirayo ku mitwalo 2.5 naye osobola okuweereza either ezitawera okusinziira ku nsawo yo oba ennyingi ennyo ne tugula obuwera bannange siva wano kati ate munnampereza sente muweereze sente nakererejja temunnateekako sente kyokka nga ate omuzungu yennyini bivudde mu kamwake n'abagamba mulina okwaniriza Mr. President in a special way awo entebe wonna tugenda simba bitooke ne bwe kinaaba kyetaagisa tugenda kwala red carpet ku luguudo lw'entebe tugenda kumwaniriza n'okusinga Mandela ng'ava mu kkomera anonziremu His Excellency Bobi Wine tugenda kumwaniriza mu mizira namungi w'omuntu n'okusinga yaniriza Mandela waliwo nangambye Richard ayina byona naawe jangu omwanirize lwaki banno bosindikayo nkugambyeko nti siiba eyo oyagala kummanyiira ogira omutwe gukulinga omugaati we gwewetera gwe nkugambyeko nti siiba eyo omumanyi nnyo waliwo ndabyeko oba ondabira wano ku simu yo kuzibu data obw'ebitaano oli ku zero Facebook jeje mbukana nkugambyeko nti siiba eyo omumanyi nnyo kati teekawo amaaso olaba oba siiba eyo mujje mu bungi nange ngenda kubaayo kati n'ekyo ekyamangi tadde gunteesezza ebyama byange era omuntu yajjirwa omunyamulenge ono nyamulenge va ku live eno tumbaava omuntu yajjirwa abanyamulenge alinaalyoka naye akubawo eggambo simanyanga oyo muzungu w'akafeero nze sifuddeyo oba w'akafeero oba w'abasudde oba wasebata oba wan azilongazi muzungu eyo langi temanyiirwa wonna w'ogisanze bwekwefasa gyefase gyewe wonna weekusanze ntegeerekese wonna eyo langi weekusanze oba ekusanze Nnimule oba ekusanze Jjubba wonna weekusanze naye n'olyoka ontemajjako ekigambo nga bwendese omuzungu wa kafeero ku live mulimba nammwe mugjeewo emyoyo gy'efuutizi banaye muteekeko ssente
muteekeeko ssente twagala ekintu kimu ssente si baano nga temumpadde ssente wallahi tewannabaawo n'omu asindika Bobi Rush media agambye hawayo ekitiibwa gyendi mwana wa taata otuuse omuzungu wali oba otuuse agenze wotuukiddeyo omuzungu abadde akyaliwo oba otuuse agenze Andre Julia agambye asubiddwe omuzungu mama tuli batukyaluka n'okonkona oliggulirwawo naye nga bambi bisusunku byolaba nga weevuma keranga ko bulaza oleme kusanga nga bakomba entamu sanga nga bagabula omuzungu abadde wano waliwo naaweerezaayo andabe emitwalo ebiri waliwo agiweereza bannaye tutandise n'emitwalo ebiri omanye ebyange ninganga omusezi agula essowaani lwatukaati waliwo aweereza emitwalo ebiri baganda bange ne bannyinaze tutandikire okwo tufunye entandikwa Aisha Kalule oli otya munnange omugeye obwekalule wafumbirwa mufumbiro baye taata okasimanyi oba oli mugeye muweereze ssente omu English abadde wano Bobi Rush omu English ayogedde oluzungu bangi tebabitegedde okujjako nze yogo buganti byayogedde mbadde sibitegeera kati bulijjo tubadde twogera lulimi ki okutuuka okunzikiririza mumuleeteko mu live kugamba mbadde neintampulinta nze navuunuliranga abazungu be baleeta okuzimba nayikondo ekifuuta nali ngenze kukyalayo nga wajjajja wange omu nali ngenze kukyalayo ekifuuta ne baleeta abazungu basime nayikondo nga ne chairman tawulira lyogera nze nzekka eyavuunula ekifuuta waliwo aweereza emitwalo 7 kati tulinawo emitwalo 10 tulinawo emitwalo tubaawo n'emitwalo 9 gye twakasondawo sivaano nga temumpadde ssente twagala ekintu kimu ssente muweereze ssente twagala ekintu kimu ssente era mbasaba muweereze ssente mbabuulire omuwendo gwe twagala waliwo naaweerezaani yeri Aisha yeyaweereza sisoma linnya lyakubiri olwa sesefute yaweereza emitwalo 22,495 waliwo aweereza emitwalo 5 kati tulina emitwalo 14 waliwo aweereza emitwalo 5,35 ate sionoona byenkoze omusajja njogedde oluzungu sente zinema okuba emitwalo 5,15,35 naamu ennamba eri 077 97 17 57 tulinawo emitwalo 14 bannange kambabuulire pieces kangattemu wano pieces 5 nga zirina okubanga za mitwalo 2.5 buli emu kati kambagamba omuwendo gwa ssente gwe twetaaga manye mu amaaso g'omuganda gali mu ngalo 2.5 emirundi 5 omulimu guno gwetaagisa miliyoni 12 mu emitwalo 5 naye mbalayirira bukyantandika kusonda sinnafuna yadde obukadde 5 akyala yadde obukadde 3 kyokka ng'ate bwe obudde buweddeyo bukyantandika kusonda sinnafuna yadde obukadde 3 kyokka ng'ate bwe obudde buweddeyo naye ng'omulimu guno gwetaagisa obukadde 12 mu emitwalo 5 Moses indako kakati nze bukadde 8 oba 9 plus mwagala mbujjewo Tata Isima agambye obukofiira tubujja abatasobola kubugula ojja kgenda ku kitebe
ku lunaku lw'okusimbula tewali agenda kufuna kasekinnoomu. Ayagala akakoofiira genda osimbule eka mooca bakunkwangira akakoofiira. Gwe gamba bugambi Yekolera bagambye mumpe akakoofiira. Kakati olunaku olwaleero bwe tuba twakasondawo emitwalo 14 gyokka, wallahi sigenda kuvaano nga temumpadde ssente. Musajja neneetikka n'omuzungu mulamba mubaleetere muweereze ssente z'obukoofiira. Entebbe road yonna paintingibwe red nga buli woolaba abaana nga bwe mulaba ennyange nga zisimbye olw'akasota akatundu konna kabakeeru twamanyanga n'okuyimba nnyange mpe enjeru nkuwe emmyufu. Kakati twagala naffe obudde obwo tubeerenga ennyange eziri mu red bayimbe yange abanuupu mumpe emmyufu mbawe yero abanuupu mumpe emmyufu mbawe yero. Waliwo anaatuweerezaayo emitwalo 8 kakati mitwalo 14 gattako emitwalo 8 tuba n'emitwalo 22 gye nakasonda w'essaawa eno. Siva wano nga temumpadde ssente. Siva wano nga temumpadde ssente. Tulinawo emitwalo 22. Ramadhan Kingi yazisindise emitwalo 7,300 zirikwa. Sinnazirabako. Lindako Ramadhan. Ya zaatuuse zeziri gwe wasookedde naddala okuweereza. Tulinawo emitwalo 22. Waliwo anaatuweereza emitwalo 6. Tulinawo emitwalo 28. Siva ano nga temumpadde ssente kale. Nupu mpe mmyufu nkuwe yero. Nupu mpe mmyufu nkuwe yero. Kyekigenda okubeerawo ku kisaawe Entebbe. Sisobola kutindiza muzungu. Eyo langi emanyiirwa. Eyo langi emanyiirwa. Eyo langi emanyiirwa. Ogwolowooza bibadde byange okugitindiza okugireeta wano ku live ebategeeze nti pulezidenti ajja. Eyo langi emanyiirwa. Waliwo anagambye MB kaweefunira abajjegga abo naawe oli mujjegga kuba oli wano okulaba omuntu bw'akwata abantu obujjegga. Naawe oli mujjegga munyamulenge. Twalyanga nammwe ebyo nno bye bibaluma. Oyo asosodde mu mawanga twalyanga nammwe. Idiot. Maria ye yasindise ziri. Nkomyewo Omuzungu Tina, can you please come back on this live today and encourage and mobilize them to get money or to send money here for the caps? Caps. How much is the cap? Calvin Chibalama. Tina, I'm here to mobilize Ugandans to buy cape. Can you come back here, please, and mobilize them on my behalf? Maybe they will listen to you more than me. Maybe they will listen to you more than me. Kindly, please, can you come back on this live today, Tina? Are you there? Are you still here? Kali olaba mu Luzungu. Kali ekigambo mwe kyemuyita here. Tukiyita here mu Luzungu. Ebisagala byo. Tubadde n'emitwalo emeka. Twakomye ku mitwalo 20 mu meka mu 8. Waliwo anasindise. Emitwalo 4 mu 14. Ofunze kati tuli ku mitwalo 3 mu 2. Tina, Comrade Tina, can you come back here, please, and encourage them to send money for the cap? My God, listen to my accent. Can you Yekolera singa ya bawangi? Mbuza munangi nedda. Banangi. Omuyingirish. Omwana w'abalodi. Akumwa obukumwa. Can you come back here, please, and encourage them to send money for the caves? Oh my God. Balobo gamba kale singa. Sobola. Okwewamu. Tulinawo emitwalo
Tulina asatu mu ebiri bannaye wakiri nve wano nga mumpeerezaayo ku ssente eziwerako. Harriet ye yatuweerezza giri emitwalo 4. Edith ye yatuweerezza emitwalo 6. Weereza ssente, twagala ekintu kimu ssente, aye sigenda kuleegayirira. Muweereze ssente. Omulimu gwa bukadde 12 naye situnafunako yadde koota ya ssente zetwetaaga. Mpeebuuke nfuuke ekisekererwa eyo mu bantu nti wuyo yeekolera takyayogera ne bawulira. Nfuuke ekyonziira, nfuuke eky'okubalaatirako abantu banneesiimulizeeko ettoomi. Buli alina ogugamba ogunene ennyo agunvunvubike nga bwe nagwa. Mungo nnomeke ssente, mungo nnomeke ssente. Omu-English, omu-English, can you come back please? Muweereze ssente. Ninayo emitwalo 32 ate sisobola kuva wano nga nina emitwalo 32 gyokka nammwe. Sisoboka nammwe. Tekisoboka, tekigenda kusoboka, tekirisoboka. Nze okukkiriza okuweebuuka bwe mutazimpa at least nnaanywa obutwa nenvaawo ate okubeera ku nsi nga nninga omulambo ogwaffe edda nze okufa nkimanyi kukira okuswala. Siwemuka, siwemuka ne bwe kinaaba kinneetagisa kunywa butwa nga temumpeereza ssente. Muweereze ssente, muweereze ssente. Nze sigenda kuwemuka okujja nga mwagala banziikire ddala nzigwereyo. Okufa kukira okuswala ate okufa kukira okuwemuka. Tubaddewo ne ssembeka, twakomye ku 32, twakomye ku mmeka? Bannaye muweereze ssente. Nnamba eri 0773 97 17 57. Muweereze ssente. Kati bw'ataabe mwagenda ku baani? Omuzungu atendisa olugendo ye eri California Mumereka. Omumereka ne muleeta wano n'abamu ne mutuuka okuga nti ndeese wa kafeero, abamu ne mutuuka n'okugamba nti byayogera sibitegedde. Kyokka ng'ate mukimanyidde ddala bulungi nti nze navvuunuliranga abazungu abasima nayikondo ekifuuta. Nze navvuunulanga ne chairman okubitegeera ekifuuta. Gwe genda ekifuuta olabe oba tebakimanyi. Genda ekifuuta. Send money, we need one thing is money. I need money. Nakomyewo. Uno muzungu temuvaako abatalabye ku muzungu. Kindly Tina come back and encourage the people to send money for the Cape. Epsi. Comrade Tina. Oh, the Muzungu, the Muzungu. Muzungu mumulabe nammwe. Kindly encourage people to send money for the Capes to welcome the president on 5th. Yes. We will wear those capes to welcome Mr. Yes. President on Thursday, this very Thursday, from Entebbe Airport to Entebbe Muntebbe. Encourage them. Yes, brothers and sisters, we want to see what I'm going to call right now the red wave. The red wave. It sounds hot. Hold on, a little bit. Let me first communicate with you. Bannange mbadde njagala bategeezaako nti muteekeeyo omwoyo ng'omuzungu ayogera. Muteekeeyo omwoyo. Muwulirize kigambo ku kigambo. Oluzungu lwakawala mukomo. Naye bw'otategedde nja kukuvuunulira oba nze nalya fiizi zo nja kukuvuunulira. Go on, Comrade Tina. Mobilize them. Okay. All right, brothers and sisters, we got to get our spirit up. We got to get the beats up. Come on, come on. You know me. I'm a big protester here in the USA. I go out there and I run this mouth because we want freedom. We're not going to get freedom by sitting on our butts, guys. We got to get up. We got to get out on our streets, headed toward the Entebbe Airport. Come on, brothers and sisters. I want to come home. These Muzungus, the Americans, don't allow me to cross over because I am one of you and I speak for every one of you. So I want to come home. Let's get this country liberated. Let's go buy those caps. Get those caps. I want to see a red wave at the Entebbe Airport. All over the road, I want to see a red wave. Get out there and support our president. I'm telling you what, brothers and sisters, he is pouring his heart out.
He's putting his life on the line as we are. We are all putting our lives on the line for you, for us. I want to come home. I do not belong in America anymore. I'm exiled. I am not an American. I'm a Ugandan. I want to come home like the rest of my friends who are refugees in this country. We want to come home, but Nangi, please get your caps. Please buy your caps. Red. I want to see red waves. Look, this is the stuff that I support. See? Museveni is a murderer. We had enough of him. Away with Museveni and Mahosi and their whole regime. They're nothing but terrorists who invaded the country in the mid-'80s. It's time to say bye-bye. Bye-bye, Museveni. Bye-bye. Take your people and go. Brothers and sisters, get out on that street to Entebbe Airport. And I want to see your red caps. I want to see red on you. Red. We represent Bobby Wine. We represent change, and we're going to keep going until we get that change. We want to come home. When I say we want to come home, we want to come home. Hey, I'm going to let my son, my 14-year-old son, wants to say something, okay? Thank you so much, Omuzungu. My young boy. Thank you so much. Yeah, he wants to. Okay, you're welcome. But guys, get those caps. Go and get those caps. Get on the streets. If you have something red, put it on. And if you don't, I still want to see you on the street. With some dollars. Thank you, Comrade Tina. Yes, I donated some for some caps. Go get me Greg. Yeah, Craig. Hurry up. They're gonna go get my little Omuzungu. My little Omuzungu is 14 years old. He's out on those streets with me. Okay. Thank you. Thank you so much, Omuzungu. Natandika jiteno ngagayirira murabe bwenfudde kimpemempeme buli muntu anyumirwa entebe esembesa ndyoke nkulage bwembala enkuba omukadde nakiridde butambala kiva ebulaaya kinzize nakyo kulwenkulaakulana n'ebikoppebwa kikuba ennyindo butabyawula buli kantu ebulaaya kadibizibwa baleete eno netugwira nange ngo bajambaze eddiba ly'endiga abafumbo okukola kontulakita kyekikulaakulanya obwamalayo olw'obufumbo bwa bweru ne busadduka bulaka baago bw'ogiwulira mukazi wakko anaagikukuba buli kaziinaako mwakasonseka tobuuza bijje mbadde na muzungu obwami bw'omusajja bukoma wano erimbwa n'omwana byebisuutibwa ani yalese ku muzungu nerabidde n'okwerabira ndi nina okusonda wali olese ku muzungu ku live yo kamajja mshi gambirako kuba edi awo bambi gambireko ndi tongo yalese omuzungu gambirako bakuba General Sensa ba General Gaddafi bambi gambireko ne esigimu gambireko nti ndalese omuzungu gambireko sabye busabi gambirako kuba kabogo gambirako ku bantu ntwawo bonna gambirako kuba akireho kivumbi gambireko bambi si mutima mubi gambireko naye mmwe nga bwe musonda ssente twagala ekintu kimu ssente gambireko awo kavuma gambireko bambi gambireko nti ndi international Museveni takyasobola kunkwatako omuzungu wuuyo ayinawo akagambo kagenze n'ayogera mumuwulidde nkakasa agambye yeekolera tumanyi bwe tukwagala agambye yeekolera tumanyi eno abantu we bakwagala n'atuuka n'okuŋŋamba mbu mwensonga zange sirina wa Bideni Museveni ne bwansonga mu busonzi lugalo mpaabe mukiwulidde ekyo kyayogedde mukiwulidde kyayogedde akanamba kangoolu kagaba bassaako kyanoga bwe mbabuuza kiki ekyanoga kyekyogero kyanoga mama kayayaana yakagattamu akambula mwe bibye bantegatega mu makubo mbyeyambule atabanjayanira mwana wattu twanoba na mirembe kaddo kanoga emirembe gimbonebone ekimpisa ekimulimuli
Kanamuli kano gagwa tanjagala sibifaana konzo obutagalwa saabu n'abako. Twagala ekintu kimu ssente. Muweereze ssente. Tuyingidde emitwalo 4. Muweereze ssente. Muweereze ku ssente baganda bange ne bannyinaze nveewo nange nembumuleko. Njagala nange kuwummulako. Bambi wali omuganda affe agambye essimu yange nkalu naye naalibadde mpeereza. I need that spirit. Wallahi njagadde ate n'okusinga abawadde. Wallahi njagadde. Mwana Allah akwanguyize ofune ssente ennyingi ennyo nga mu nsonga z'eggwanga gwe abannambe mu contributinga. Lwana agambye nfunire ekizungu ekyo. Onkutte muli ekyo kiraba na gye ngenda. Onkutte muli ekyo. Bana muweereze ssente nga tuvudde mu byolwali. Otherwise twebaza nnyo ne Comrade Tina. Comrade Tina yatuweerezaayo some dollars. Yatuweerezaayo. Tunona president olwokunange ennaku z'omwezi 5 musindike ssente. Tulaba lwakuna lwakusatu leero mmeka 2. Ya. Kyakuba lwakuna. Muweereze ssente. Bannaye muweereze ssente. Tuyingidde emitwalo 4 live eno ze twakasonda. Tuveewo wakiri nga mpezezaawo akakadde. N'abalala banagirabanga eggulu kwe banaaweerereza. N'abeeyamye kwe banaaweerereza. Tulinawo emitwalo 4 ng'ennaakasonda w'essaawa eno. Ennamba eri 07773 yeyo gye mpininzeewo. 977 17 57 07773 977 17 57. Musajja ndeese omuzungu ne mubakuba nti beppa. Nenjogera oluzungu okubula okulumala mu firiji. Era nga munnyima ssente. Muleete ssente. Nze gwe mulaba njogedde oluzungu kyokka nga n'erinnyo libadde linnuma. Muweereze ssente emmindi. Bannaye muweereze ssente nveeko. Ngende mpumuleko nange ndi muntu. Nange neebakeko bambi. Muweereze ssente ennamba eri 07773 977 17 57 ereeta amanya nti Abudulu Kikomeko. Muweereze ssente. Lwaki munkaabya? Bwe mutaziweereza nja kwetuganza okuswala nfa. Yekolera omulamba yalemeddwa okusonda obukofiira 5. Ani gwe muweebuula mutyo? Ani gwe muswaza mutyo? Nga lwaki munfuula ekisekere? Nga lwaki munfuula ekimpemempeme? Muweereze ssente. Tulinawo emitwalo 4 ge twakasolooza. John Kitabalwa kyekiriwo. John Kitabalwa yaweereza dda ssente. Naye ate osobola okutwongera ssente. Omukolo we gube wammwe ewaka. Tewaliwo kuwaayo kwa nkomeredde kubanga muyinza n'okugubaako wennyini ne bagamba ate ow'ennyama abanja. Ow'ekisambi ky'ennyama mwami Katanyoleka tetwamuwadde ssente. Ow'ekisambi muweereze ssente. Muweereze ssente. Tuveewo nga tukuŋŋaanyizaayo waakiri emitwalo 5. Comrade Tina, allow me to invite the son tomorrow if it's okay. If it's okay, please, kindly, please. Mzungu wange. Njagala obeere mirembe. Weyagale tewali aganye. Kumbe mwana wa Barodi yakuuma bukuumwa ndi mu bitiibwa. Bwe kuba kusoma bino ebigezo bya dda. Nayitidde na mu first grade. Ndeese mwana w'omuzungu mulungi nga langi y'eggiraasi. Mutadde ku live n'ababuuzaako. N'abagamba n'okusonda ku ssente. Kale. Tina kamuinvitinge wano tabani wabaganda. Ayo mutabani wayogerera oluzungu olungi ennyo nze mujjako. Hey brother, my two friends, they want to say something to you. Okay.
Give them phone. Give them phone. Hey. Muzungu. Where are you? Please, Comrade Tina, send the invitation. The invitation again. Please. Yeah? Abana baffe babadde baagala babuuzaako. Abana baffe babadde baagala babuuzaako. Abaana baffe, abaana abange, kubanga abaana bw'aba abazaala nange mba mbazaala. Bw'aba abazaala nange mba mbazaala. Naye abaana abaffe bazze ku live network neevaako ne babula. Abaana bw'aba abazaala nange mba mbazaala. Comrade Tina, yeah, she's here. Yeah, man. Hey, man, no. Hey, Comrade Tina, please accept the invitation. Yeah, man. Uja. Babu Bagambi. Hey, sorry. Somebody disconnected us. Tell them, where is the sun? Yeah, man. Introduce Papa. Josh. People power. Awesome. I got a message. Bobby Wine's coming home on October 5th. Yeah, man. And this ain't the first time people wanted to take what's back was theirs. America is a very young country, and the British ruled us. And we all stood up in big numbers and took what's ours. So you got to get everybody together. They can't do a large massacre. You know, the world won't allow that. You need to come in many numbers, and just like our last election, with Donald Trump, his supporters stormed the Capitol of the United States. Stormed it, and what their thank you, son. Thank you, comrade, young comrade. Thank you. Okay, bring back Mommy on the camera. You're very welcome. One more. Okay. Abana bangi. Hello. Greetings. To the People power. To the oh la talo wente. To the to the Uganda, yeah. Wow, thank you. People power. To the air power. People power. Kunga. Uganda Nange. Bana mwembagadde. Nze kitammwe nete mubyogere mu bantu abaloko bayinza okunteekako obulabi, bayinza okunteekako obuvude. Mbagadde. Nze kitammwe. Okay, Comrade Tina, kindly allow me to switch off the live. I need to have some rest. Okay, guys, you heard it. You got it. Yeah. Come out in large numbers to the Entebbe Airport on October 5th. Tell a friend to tell a friend, and get your red cup. Get your people power, our power. And you peace everywhere. Get out there and support Bobby Wine. Okay, good night. Kindly